Naira sirimba lero bino byogera byakumoyo toboyo mtima gwange munda ekukubira nze ne kuntujja omukwano lero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo mukwano gwange bulungi nkwaniriza nnyo ku Delta mu program ino eyo gange mamita Sharita maziwa gange anyongero ku mine mu pakemu kupera nga kutusaka emikolo gyaffe egy'okwanjula ne estate developers ate taka kukiba otwale omwana nasoma obera kukiwa deal nti ajja kuyita Sharitas by the world tutegeka omukolo gwo gwonna tuwambaza abagwa gwe tugenda okusooka nga tukutuusa amwamini namigadde fe abamwambaza engoye Metron faba mwambaza atera nga nkugamba nti n'olunaku lwaliro ya Sharitas view wabula tugenda kubeera nga te mwali mu maka ga Haji Jaffa bwe mwamini namigadde era nga yabaleetedde omuyita Arafat Kamoga banange mwamini yanyumye Arafat yasitudde ebikonge yabadde sanyufu gamba bali babeesa bonna balina eddiini balina emitima emirundi ate basanyufu kale no munange leka nkutuuseko omukolo guno tuva ku Delta TV tukole nkwagala nnyo Brian Beats sekino kyamkulira n'omutima gwekanze nali ndowooza nti omulyawo nimba naye ondaze nti kyoliko kituufu nnyo si bino omuliro n'omuzigo we biba bimitinze kusanduka nsanduse njagala omanye nti kyoliko kituufu nnyo original newe kuba kukyusa mu ndabika oyagala wagomesa nsingo biseera ndakulabiriye era kyemmanyi tesimbola abebiwato babikozesa ab'obubina bwabwe babubigula njagala omanye nti ndiwuwo tebingebyo bankuwe eddembe ly'omutima gwange lisuleyo bankuwe kyekyo bankuwe yongeza eddembe ly'omutima gwange lisuleyo bankuwe kyekyo baliwa abazunza olugambo bagende bakabateme baliwa bana bakisala njagala mukinyikize mumulabe omulangira atunula ngeyatonye jjo omanyi mujoga nnyo naye ku luno majoze wamma newe kuba kukyusa mu ndabika oyagala wagomesa nsingo biseera ndakulabiriye era kyemmanyi tesimbola kane bali kubeera nga olumukaba Delta TV tukole banange ekiri wano ssanyu jelele ndina mugala mwami aline best man we balina ne next man n'abantu abangi ab'ebitiibwa salamu alaikum sewu alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh kale nyabo tweyanjulireko mu bitiibwa byonna sewu nze Arafa Kamoga nga bw'ogambye nze mugole omwami nkulaba omukimye mugambe tukutwala mwamini olwaleero kigwa leero esebo mwebale kwagalana kale mumaze mwena bbanga ki mwaka mulamba n'omwezi gumu mwelaba wa myaka 5 baleke bagende tofaayo mwelaba wa myaka 5 okuva kati ekisooka kukuumagana na kubeera wamu then nakuzaala baana kulaakulana biki by'omuzuddemu ebikuleese wano erukomera n'omutima mu butongole ali understanding ategeera alina understanding ye ennungi ali patient ate mukyala mulungi era ye mulungi walonda seruganda oliko embooko webaze ku bantu sebo tukuleke njagala kwebaza famire y'omukyala wange
naddala mama Baraka ne taata njagala kwebaza ne famire yange mama ne taata mama bange batata bange ne baganda bange bakulu bange bonna mbebaza kubanga babaddewo nnyo kashanga tutandike enteekateeka z'omukolo guno kale nnyo okikoze nnyo muganda wange amanyi mwegali mugumu nnyo mwegali agana ali oluwombo nnyo n'amaanyi kale bambi baako kyobagaliza ssebo Arafa ne Mwamini kyenyinza obbagamba kiri kimu kyokka nti mbagaliza obufumbo obulungi ekirungi bamaze ebbanga nga beeraba era baagalana so tuli wano okubawerekerako nakubaagaliza bufumbo bulungi katubaleke mugende kale weebale nnyo tova ku Delta TV tukole nkwagala nnyo salimin Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa salamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Chija kuswaze nyuma kutuke maso Delta TV kulaba makwata kubanga mulimba Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kati bambuulizeko mwana wange. Tusanyusa okubala abasebo. Owamunaffe bannyabo. Tusanyusa okubala abannyabo. Banakuddamu. Eradde basebo. Eradde nnyo bannyabo. Eradde bannyabo. Mukulika amakubo. Tugayise bannyabo. Sebo taata. Nze ngukutte. Omulwadde oyo owokubiri. Tumusanze alwala SODs. Kiki ekyo? Serious love disease. Ekwata baki? Ekwata abo bokka abali mu love. Bakubira engalo mwana wange. Kati nga gwe omusawo omukugu ate nga nawe omwaka ogujja kandabe gumu kwebiri ofuluma. Oteeseteesa otya? Taata nteeseteesa okumuwa Mwamini dose. Bakubira engalo. Oteeseteesa otya mwana wange? Nteeseteese okumuwa Mwamini dose. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ya Mola. Asajja abakulu w'emutwe mwegondeza ku baana baffe abato. Barakallahu. Wafikum barakallahu Mola. Bambulizeeko otya? Tusanyusa okubala bako bannyabo. Kale bannyabo. Tusanyusa okubala bako basebo. Eradde bannyabo. Kulika amakubo.
Sajja kabaka okolamu amafiina ng'ofuusa amaloboozi. Nedda taata. Kiki? Laddu alege genda okuba. Mulage keya. Oyo omukwate Mario kisitula ogize waggulu. Kati muyite wano. Muyite wano ne Mario. Eni line. Kuruka. Wafikum barakallah mora. Banadde munno maama. Era de nnyo mora. Ye tuli bannyabo. Musiibye mutya. Agamba kinnaami. Mulungi. Amiina. Era era de nnyo bannyabo. Bulungi bannyabo. Sibye mute bannyabo. Otyo. Barakati ya bako. Mutabani wange Abudu. Tata wokyazze ngandi mukambwe amazina wagayigira wa. Ngandi mukambwe sagala fujjo. Senga asengeke ensongeza abaana abobuwala n'abobulenzi. Abazze emyaka 18 kitange bwanajja yanatusala ku ggwaki kitange n'amala n'eggobe mu kibya. Linda, oyogera ku mwannyinaze Kasomba kaddirange kuba erigenda mu ffumbiro. Gwe guli mukulu. Oyogera ku mwannyinaze. Aleta abalenzi abanene nga mmwe omugiddeko ne bafande. Abange balina kyengalo mmwe. Oyogera ku mwannyinaze. Kasomba kaddira ng'ekkuba erigenda kitange bagule.
Ubanga bw'otyo w'ogambye taata nange sigenda kumala biseera nga webitegatayiza enkoko anti abeera agiwamba atalwe neyita mu magulu akankoboone mwanyinaze Mwamini atuuke. Olunaku lwe yakusuubiza Mwanyiraze oyo yakugamba watwalayo mu mmotoka yalimu SC ku kisaawe Entebbe nga munyumya kyogamba alimu abo abangi nakuwa keya ate abakazi mwagala keya ukajja omubudaabuda tebalaba haji bagenza akaddiye n'owuwe mumubudaabuda omusajja ekima gweteka abantu eyo nkanga abewaffe tukube ku ngalo babaana baffe twebaza Mwanyiraze Mwamini okwidira omwana mu mwana amugyamu naye abasajja nebayita abasajja nebayita wiiki emu nowulya kubiranga abantu batandika okuya mama namulaba embanga zimuguddemu mwana munezibubirako uwebale nnyo mukone bali kubeera ng'olaba Delta TV tukole tukyali wano Luweero b'obulenzi Lukomera era nga ndi ne mami bamami abakolamu abazaala mwana muwala omulungi ayambaziddwa Charitas by the World Mwamini Namigadde ng'aleese omwami Arafat ekisangika omwana nabeera nga natera okumaliza okusoma ate n'aleeta n'omusajja bannange ye Mwamini alina omukisa. Mami salaamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bannange musibye mukyano bannyabo bulungi nyabo osibye otya eyo nyabo kale bambi naye mujebaleko kale omukolo guli gutya sofa omukolo gutambula bulungi alhamdulillah amina bwagubala bwe gutambudde bwe nagubala bwe gutambudde kadde mwako Delta TV keriwo teri kigaana buli kimu kiri fine. bubaka ki bw'omusibirira mu maka ge nnyabo obubaka baba yeesigamako okusingira ddala Katonda yeesigamira ennyo ku Katonda buli ekigaanyi nga tanaba kukigamba maama oba taata akibuulire Katonda kubanga Katonda yagonza buli kimu buli mbeera nange kisobola okunnemerera naye ate ye Katonda aba ne pulaani yakyo. Mutonzi waffe yasalawo. Tweyanziza nnyo nnyabo. Kale bambi bannange ekiri wano omukolo gunyumira ddala. Lukomera yonna yaweddeyo bali wano Wannalongo. Tovaawo nkwagala nnyo katongera okunyumira Delta TV tukole. Okyalaba okwanjula n'embaga